Ye Dr. Jose Chameleone yalumbye dda Rwanda munnange asimbudde esayidi eno. Kakati nno maaso awo nina munnange atekingisaha kw'osaate ne Palaso. Ngenda kubeera nga njija nabyo maaso eyo naye kakasa nti nno video sooka bambi n'ogimpeera like ate no subscribinga kasita obeera nga tonnaba nekisobola okuba nga kitambula bulungi nnyo. Kakati nno munnange ngenda sooka nkutegeezeko nti nno Dr. Jose Chameleone munnange alumbye azeeyo esayidi eno. Kakati nno agenze munnange agenze Rwanda era nga alinayo show gy'agenda okubeera nga alaninga mwana mulenzi ono munnange ate Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno abadde yakakomawo ku wano e Uganda, abaddeko ko wali e Tanzania kw'osaate nsi ki endala awo gy'abaddemu sigyerabidde nate olowooza abaddeko Tanzania actually ne Kenya by the way eside eyo. Kakati nno leero alumbye munnange ate Rwanda. Era nga alabiddwako wali ku kisaawe abadde ali mu kwolekera kw'ossa Nakakatambi ng'ali mu nnyonyi. Yoyo nno mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone era nga nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo. Kakati nno ku sayidi y'emu mwana mulenzi munnange ate King Saha naye abadde eno era nga akyayongera munnange ate okakasa oluyimba lwe olupya gwe kuba Reggae era nga agenda kubeera nga alusumulula munnange ate maaso awo. Kakati nno abaddeko ko n'ekifo kyabaddeko ku mazzi eno ng'ali mu kushiringamukko naye nga mu background lwe luyimba oluli muvuga era nga bw'owulira. Nze sirinkoko nti bagigobanga bajjajja sirinkoko nze sirimbuzi nti bagisiba amagulu bagitwale esibangako mbuzi esirinte nti bagitwale ku ttale tontwala ku ttale abo mu bagamba kasajja kakubwa kasajja kakubwa ekirala mu bagamba kasajja kakubwa bw'atyo munnange ate mwana mulenzi. Kakati nno jjukira nti nno abaddeyo kaawo n'oluyimba olubadde lutambula nkufa kw'osaate n'oluyimba olulala luyimba ki TikTok life nalwo lubadde lufuuse ensonga kw'osaate munnange ate n'oluyimba ensi yaffe olwa Revolution. Kakati nno wanaaba nga azizzaako luno ate nalwo lujja kuba nga lutambula munnange ate mu sayidi eyo. Kakati nno bwe nti bwe nkoze omukyekingako mwana mulenzi ono munnange ate King Saha nawo kankuggyeko kaawo nkutegeezeko nti nno Palaso era nga ku mulundi guno ali mu kusetinga munnange oluyimba luno lwabadde atesitinga tayito ebaddeko nti nno kankana era nga boogezaako okulaba ndowooza tayito ogirengera awo ngeri gy'abadde agiwandiiseemu. Naye nga mwana mulenzi munnange nkugambye tatudde akyaseetinga ennyimba empya mpitirivu nnyo mwana mulenzi munnange ate Palaso. Kakasa nti nno video gimpya like kw'osaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba go just busubscribinga kasita obeera nga tonnaba ebisigadde n'obitulekera update yonna tuba tugikuwa wano ku Jaminat Yogi. Ngenda kubeera nga nkomawo ate n'ebirala maaso eyo.